Emboozi y'olwaleero tugenda kwejjukanya ebigambo by'omugenzi General James Kazini bye yayogera mu kaseera bwe yali ng'ali mu kulwanyisa Joseph Kony. Kasozi Gonzaga okuva mu Kinaawa Kasenge, Midion Kyagira okuva mu Juba Town n'Endagire Null mwebala okunyumirwa emboozi zino. Tuwerabira Lupa Free Mosquito Oil Repellent okubeera ng'omukozesa okwewala ensiri okukuluma. Ate nga nkujjukiza nti Lubega Designs okujemba plaza mu kibuga Kampala naye mwettanire ajja kutungira engoye okuviira ddala ku masuuti, essaati, empale teekako n'engoye endala zonna. Ojja mufuna ku 0705 14 16 39. Ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwakutaano omwaka 2022 mukadde ako Major General James Kazini komanda wa UPDF yali yakalondebwa yakkiriza okwogera ne munnamawulire yali akolera olupapula lwa The Monitor era n'asuubiza nti musajja mukulu Joseph Kony yali akolera akabondo ka Road Resistance Army oba LRA tagenda kusukka nnaku 45. Kony yali yeetooloddwa brigades eziwerera ddala 4 era nga musajja mukulu ono Kazini yategeeza nti eno yali feezi yaabwe esembayo. Mu bigambo bye yategeeza titalaba nsonga yonna lwaki bagenda mu feezi ey'okuna n'ey'okutaano nga bali mu operation eno. Era nti okumuwangula kugenda kubeerawo mu nnaku 45 ezaali ziddirira olw'ensonga nti Sudan yali ebakkiriza okubeera nga bagenda bamuyigge mu mufo gye yali yeekwese. Kazini yategeeza nti ku bintu bino wammanga kimu kigenda kutuuka ku Kony. Omwali okuba nti bayinza okumutta oba afa enjala teekako okuwanika mu nnaku 45 ze baali bagenzeemu. Ono yayongerako ng'agamba nti ensonga zino azikakasiza ddala era tewali kukyusakyusa mu bigambo bye mu ebyo bye yali ayogedde. Kuno yagattako nti bwe baba tebamaliriza Kony mu nnaku eza 45 babeera boonoonye budde bwa bwereere. Mu kaseera ako Kazini yali aggiddwa ku kifo ky'obwa Chief of Staff obwa UPDF ng'awereddwa obuvunaanyizibwa obw'okulembera ebikwekweto bya UPDF ebyokulwanyisa Joseph Mawale Kony eyali asinzira mu South Sudan. UPDF mu kaseera kano kukola ng'efunye olukusa okuva mu gavumenti ya Sudan kyagiyamba okubeera ng'eyingirira ddala munda mu Sudan ne boonoona enkambi ya Kony eyali ey'okubiri mu bunene eyali esangibwa mu Beni Road era ng'enkambi eno yali mu kilomita 110 okuva ku nsalo ya Sudan. Kazini ne basajja be bwe baalumba enkambi eno abalwanyi ba Kony abasinga obungi badduka nga n'ebyokulwanyisa byabwe byali byabaweebwa gavumenti ya Sudan baabireka emabega. Era nti mu kaseera kano Kony yali asigazza akafo kamu kokka mu yali yeekwese nga z'ensozi za Imatong. Ebyokulwanyisa byabwe n'emmere olw'okubanga baali babirese emabega mu nkambi yali erumbiddwa. Kazini wano yatandikira okubeera ng'akakasiza ddala nti bano akaddeko n'abagenda kufa enjala sinakindi abalwanyi be baggwemu amaanyi olw'ebyokulwanyisa ebyali bisuuliddwa. Mu kaseera ako UPDF bwe yatongoleza ebikwekweto byayo ebyokubeera nga bafuukuuza musajja mukulu ono Kony mu Southern Sudan. Kony ono yali alina abantu bawambi abawererako ddala ng'okusingira ddala baana bato. Era nga kigambibwa abasinga obungi ku bano baba bakaka okubeera nga bafuuka abalwanyi ba Kony ate abalala ne babafuula abakyala babamu ku bakomanda. Ripooti yatuumibwa Development and the Next Generation yalaga nti musajja mukulu ono Kony okusingira ddala yali asinga kuwamba baana ba bulenzi abali wakati w'emyaka 13 ne 18 era nga bw'aba amaze okubawamba abatulugunya ate abamu n'abakaka okubeera nga batta abamu ku bakwano baabwe oba ab'eŋŋanda ng'emu ku nkola eyo kakasa nti ddala mu butuufu batuuse okukola omulimu gw'obuyeekera. Ripooti eno era n'erabula nti ebiseera ebirijja mu maaso mu kitundu ekyakyoli wagenda kubeerawo obuzibu teekako n'ebitundu ebirala eby'eggwanga lino erya Uganda singa ebikolwa bino eby'okuwamba abaana tebabiyimiriza. Nti abantu abo babeera bawambiddwa babeera balina emikisa egikubisamu emirundi 3 okubeera nga bafuna obuvune ku bwongo bwabwe teekako n'omubiri
era nga kino kijja kubaleetera okuba nga tebasobola kukola. Era nti abawambe bano emikisa mingi nnyo nti bajja kusanga obulamu nga bubi ddala olw'okuba nga abasinga obungi babeera nga tebagenzeeko mu ssomero kimala mu kaseera bwe baba bawambira. Era nga UPDF okulumba kkoni ono mu Sudan waliwo essuubi ly'amaanyi nnyo nti egenda kununula abaana ab'obulenzi teekako n'ab'obuwala abaali bawambiddwa, kyokka ekintu ekitaatuukirizibwa. Wabula Kazini yayanukula ku nsonga eno n'ategeeza nti waliwo abantu ababitaputa obubi naddala ku bantu abo babeera bawambiddwa. Kazini yategeeza nti kkoni bwe yawambanga abantu bano teyabakozesanga kintu kirala kyonna okujjako okubafuula abalwanyi bw'atyo n'abayingiza mu ggye lye. Era ng'okugeraageranya ku myaka gye babeerako kyayanguyiranga kkoni okubaako ebigambo by'agamba abaana bano ne babikkiriza. Kazini wano byasinziira n'ategeeza nti ayagala abantu baawule ku bintu ebibiri ku balwanyi ba kkoni teekako n'abawambe. Era wano Kazini we yasinziira n'ategeeza nti tekibeera kyangu kubeera nga banunula abantu abo kubanga wabeerawo enjawulo wakati w'abantu abawambibwa teekako n'abo abaafuuka balwanyi ba kkoni. Kazini kuno yagattako nti abalwanyi ba kkoni abalala baali bamenyi b'amateeka abaali bakoze emisango egya nnaggumula wano mu Uganda teekako ne mu Sudan nga batya nti singa bawanika ne beewaayo oba ne bakwatibwa amateeka gajja kubabonereza. Ennaku 45 Kazini ze yali ataddewo okubeera nga kkoni n'amagye ge mu bagendo basaanyizaawo zaggwako ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu 2022. Ennaku 45 Kazini ze yali ataddewo okukwatiramu kkoni bwe zaggwako nga tebannamukwata Kazini teyalekulira, wabula wayitawo kumpi omwaka mulamba Kazini ne bamuggya mu woofiisi nga baamuggyamu mu Jjuuni wa 2003. Olutuukidde olwaleero nga kkoni akyali mulamu wabula nga ye musajja mukulu Kazini yafa dda. Kkoni ono ne basajja be bayongera okubeera nga batulugunya abantu mu mambuka g'eggwanga lya Uganda paka mu 2006 wabula eggye lya UPDF we lyabateekako amaanyi bano baakakibwa okubeera nga bakyusa enfo zaabwe ne boolekera mu Galamba National Park mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo wabula nga kigambibwa nti eno naye alabika yaddukayo n'akuba amakanda amalala mu Central African Republic. Kinajjukirwa nti waliwo akaseera we kaatuuka gavumenti ya kuno teekako n'abayeekera ba kkoni ne bateeka omukono ku ndagaano ey'okuteekawo emirembe. Era ng'endagaano eno okubeerawo kyaddirira abamyuka ba kkoni ababiri okubeera nga baali bateereddwako ebibaluwa bibakuntumye ne kkooti y'ensi yonna eya ICC. Era mu February 2008 abayeekera bano teekako n'amagye ga gavumenti baateeka omukono ku ndagaano ey'okuteeka wansi ebyokulwanyisa. Dr. Ruhakana Rugunda ye yateeka omukono ku ndagaano eno ku ludda lwa gavumenti ya Uganda. Ate yali akiikiridde abayeekera ba kkoni ye David Matsanga Nyekorach era nga yateekako omukono ku lwabo. Ate ku ludda lwa LRA yali abakiikiridde ye David Matsanga Nyekorach era nga ye yabateerako omukono. Eyali kalabalaba w'enteeseganya zino ye yali Vice President wa South Sudan Mr. Riek Machar wabula nga balala abaaliwo kwaliko Mr. Joaquim Chissano ng'ono yaliko President w'eggwanga lya Mozambique. Kigambibwa wabula nti endagaano eno yamala n'emenyebwa olw'ensonga nti waliwo obutakkaanya obwabalukawo wakati w'enjuyi zombiriri. Kkoni ne basajja be baali bagamba nti kye beetaaga okubeera nga bateekawo endagaano ey'enkomeredde kwe kubeera nti gavumenti ya kuno teekako ne kkooti y'ensi yonna bajjako emisango egyali gibateereddwako teekako n'okubakakasa nti tewali musango mulala gwonna gugenda kubateekebwako. Wabula gavumenti ya kuno yategeeza nti eky'okukikola bano balina kusooka kuteeka mukono ku ndagaano. We lutuukidde olwaleero nga kkoni ono yaggulwako emisango egiri eyo mu 33 12 bikolobero byakolebwa ku bantu ate emisango 21 misango egyazzibwa mu lutalo.